Okusinziira ku tteeka erirungamya enzirukanya essiga eddamuzi oba Administration of the Judiciary Act, buli mwaka Ssaabalamuzi alina okutegeeza eggwanga ebya bituukiddwako n'ebireme mu mwaka oguyise. Okusinziira ku Ssaabalamuzi Owiny-Dollo, etteeka lino lyongedde okwesiga eddamuzi amaanyi naddala okusobola okwetengerera, okwongera ku muwendo gw'abalamuzi ne kkooti ekibawadde enkizo okukendeeza ku misango egibadde gikandaaliridde. Wabula Ssaabalamuzi si musanyufu n'abamu ku bantu mu bitongole by'ebyokwerinda ne ba RDC ssaako bannamateeka bagambye nti bazze baziimuula ebiragiro by'ensalawo za kkooti. We have experienced disrespect of court orders and interference with the execution process by some members of the armed forces, some resident district commissioners, and even some lawyers. We as judiciary, we do not set the law. Law is set by Parliament, and we implement law which is enacted by Parliament. We cannot have a situation where the judiciary is doing its work and somebody else interferes. No. We must act in accordance with the Constitution. We must respect the principle of separation of powers. Bano alabudde. That is contempt, and there's law about contempt. People need to know. You can be cited for contempt and be prosecuted. Owiny-Dollo agamba nti mwaka guno essira lya kusibwa ku kuwandiisa abalamuzi abalala ssaako okwongera ku muwendo gwa kkooti okukendeeza engendo bannayuganda ze batambula okusobola okufuna obwenkanya. Asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'abalamuzi mu kkooti etawuluza enkaayana z'ebyenfuna oba commercial courts ssaako kkooti ezigonjoola ensonga z'eby'ettaka ng'agamba emisango egiri mu kkooti zino gisibye ssente nnyingi mu byenfuna by'eggwanga. Kkooti zino zombi zirina abalamuzi 14 bokka. There's real money being tied up in the commercial division of the High Court in Kampala. Could be anywhere in the region of 7 trillion shillings. They're just tied up there because he has only 6 judges. We have added 2 more judges, 8. That is nothing. It's like you want to empty the water in Lake Victoria and using this basin we use for bathing. I don't know how long you take to scoop all the water. Ye minisita eby'amateeka Norbert Mao atenderezza enkyukakyuka ezikoleddwa mu ssiga eddamuzi. Ono asambazza ebigambibwa nti bannayuganda tebalina bwesige mu kkooti. Ugandans trust the judiciary. No matter what people say, I think at the next survey, you will find that you are among the most trusted. Bw'atyo Ssaabalamuzi atongoza alipoota y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga wakudde omwaka ogujja aw'embalira ya ssente ezaweebwa essiga eddamuzi omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu.